Ya Rabbi, eno karantini enaggwa ddi? Omuzungu bunzita bagambye osigale kaagwe n'ojema, gavumenti nekukwatako gonolaba, poliisi nekukwatako gonobiwoza, kibuuku nga lusavuza kukukubwa kabina. Naye tulina okugonda, obulamu bulina okukumwa, kyenkusaba kendeeza ebyokuzungazunga, okunaaba mu ngalo ekyo kibe ekisooka, okuva budde bwekiro okutuuka ku mambya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Embeera nno ogirayo munnaye. Bannange tugenda gitya? Alhamdulillah. Mugambe kalantini eno efuuse kalantini. Ogiwulira? Munnaye Ennyumba ogiwulira? ngiwulidde. Munaku oba wakola atya? Ebintu biganye, sente tetuyina. Tabula bannange. Sente zifuuse sente. Munnaye embeera eno kumuna muliro munnaye otula n'okoowa Koze tutyoba. ate njagala koota kasukaali n'erindaazi inshaallah. Mukama Katonda teyeerabirangako bantu be. Munnaye ebintu bizibu bikaaye. Kakoota kasukaali. Bikaayidde ddala naye munnaye kugambe embeera efuuse embeera naye ndowooza kanfuna akaveera kubanga eno embeera bannange sigitegeera. Omwavu agenda kufa talina wakulaga. Olwaleero nkubulira ndaba wano leero tewali mwavu bwawonera. Akawunga k'abanaku abateesobolako bakaleese. Kalantini eno Efuuse kalantini buli kimu. kalantini efuuse ensonga. Munnaye Naye nawulidde nti babawadde embeera obuwungeero. ekaayi njagala n'erindaazi seefu. Nawulidde nti mwafunywa akawunga k'abanaku abateesobola. Akawunga ko bakaleese era gavumenti yebaze babaza ku kyeyatukoledde. Teri kitaggwa munnaye mpa ku lindaazi. Munnaye Omwavu agenda kufa omwavu ye wakubonaabona. Munnaye kugambye tebibadde byangu. Mujja kubaawo. Alhamdulillah kabalansi amanyayo kabalansi kabitamu. Kaakano seeka. Alhamdulillah Nakawunga bajja bawaka bamala naku nnya kunyazaawa naawe. kiro mukaaga buli muntu olowooza balya mu ndya ya kikaaki. Kiro omukaaga ennaku ennyavwe. Osobola ozirya munnaye ebintu byakekkereza si kudiibuuda. Obusiraamu tebutukkiriza ddiibuuda. Okitegeera munnaye kasanitayiza byo bikaayidde ddala. Seeka Muniru alhamdulillah. Olina onaaba mu ngalo otaasa obulamu bwo ne famire bo n'abaana bo ne Uganda. Alhamdulillah tusabire busabizi ya itufune ku ssente. Naye ate omanyi twebaze nnyo gavumenti. Akawunga kano ke bagenze batugabira kagenda twongera wala nnyo. Alhamdulillah. At least tugenda kumanya ez'omusolo zikomyewooko. Alhamdulillah. Era nange kamwaka ogera nakafunye. Ate mube bagumu n'abakutanafuna mugenda kafuna. Sente z'omunaku at least ez'omusolo zikomyewo. Alhamdulillah. Allah w'amaanyi. Allah yagera. Allah agera mazima. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Amina munnaye. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Kangende munnange eka. Seeka. Munnaye. Weeraba. Alhamdulillah munnaye. Bulungi bambi. Amina. Naye edduuka lino ebintu nabiteeramu mmwe si byange. Okomewo ogule. Alhamdulillah edduuka lyaffe. Bulungi Seeka. Nsengenze munnaye. Nsiba mu karantini era temukyanfuna nkatira bannayize n'emize gy'obba kubalaga karantini weggwerawo bankube n'embaga.